I talked about Uganda. Andrew Kitaka akolanga akulira ekibuga Kampala. Olwaleera yanjudde enteekateeka y'ekibuga Kampala omwaka oguggya nga bw'egenda okuba mu lukiiko lwa bannamawulire olubadde ku City Hall mu Kampala. Ekimu ku bisimbiddwako essira kwe kulaba nga bakendeeza omugotteko gw'ebidduka mu Kampala. Okutuukiriza kino ono agamba bagenda kuleeta bbaasi ezigenda okutandika okusaabaza abantu. Omwaka oguggya bbaasi zijja kubeera ku nguudo, takisi ziddeko ebbali zijja kuba nga zikola nga feeders ezireeta ku nguudo ennene bbaasi we ziyita. Ono agamba nti ku buli kkubo zigenda kuteekebwako kubanga bagenda kuzeetera ddala mu bungi nga zigenda kuba bbaasi 98. Bbaasi ze tusuubira okujja okusinziira ku agreement eriwo ne kampuni egenda ozireeta gye bayita Ashok Leyland. Bbaasi ziri 98 zegenda okuleeta naye nga zijja kujja mu phases. Bbaasi zino era za kukolera mu paaka omuli takisi kati. Tuziyita just taxi parks lwakuba takisi ze zibeerawo zokka no. Zino transport terminal era tujja zikola mu ngeri nti eyinza okuba nga bus station. Kitaka agamba nti takisi za kukendeezebwa obungi nga n'ezo zinakkirizibwa baddereeva bakusooka kutendekebwa. Balina okukolaganira wamu ne kampuni eno ereeta bbaasi. Era kampuni eno yatandise nda okwogeraganya nabo. Situli beetegefu kutambula n'abantu be baleese mu mulimu gwaffe ng'ate ffe batusaanyaawo ng'ate ekyayogerwa era kye twandibadde twaniriza yadde kitukosa kwe kubanga ffe kennyini abali mu mulimu guno abagubaddemu olwalongo sente tuzeewola bwewozi mu bbanka abantu batunda bintu byabwe okulaba nga batusenda busenzi. Bano bawadde amagezi okweteekera okusaba emirimu mu kampuni egenda okuleeta bbaasi zino. Mirimu mingi egijja okubeera mu industry eyo, so abaagadde okuva mu takisi badde muno basobola, ate n'abo abaagala okugulamu emigabo nabo bajja kuba basobola. Ne boda nazo zirina enteekateeka gye bazikoledde. Tujja zifunira stage eziri off the road wezisobola okupaakinga, ate tujja kufunayo n'ekifo wakati mu kibuga nga boda tezikkirizibwa kupaakingawo. Ono akonyene ku kusoomozebwa kwe basanze omwaka guno. Bulijjo twagala ensimbi nnyingi okulaba nti ebintu bino byonna byenjogeddeko tubikola mu bbanga ettono, n'ensimbi ezo nga tezijja. Era kati ne bwenjogerera ezimu tezinnajja. Omwaka guno twafunamu okukendeeza kw'ensimbi eza road fund. Emirimu gyonna gye tukola tugikola nga tuli batono, so nga ate ekitongole kino kirina okulabirira ekibuga ekirimu emisana mubaamu abantu obukadde nga 4.5, ekiro obukadde nga 2. Bano balina essuubi nti omwaka ogujja Kampala egenda kubeetemagana nga supu wa mukene. Mu myaka 3 egijja ekibuga kijja kuba kikyukidde ddala nga tetukyaddira ddala mabega. Enguudo zonna enkadde zijja kuba ziweddemu. Jennifer Kabaale, Agafeeyo, ku Spark TV.